Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akapera basuka kakuba Allah. Kubanga tusaba ebintu bingi ne munana yennyini etuuke naffe ffennyini tube balamu kuba munana weetuuka nga tetuli balamu bibeera birala. Mbeebaza nnyo baganda bange mwenna media houses, bayimbi bannange, Papa Mzee Matovu, Bitusi, Lwini Maula na Chiko Madrati, Bambi Chiko Musa asinzira obulwadde bange. Yaman. Uniform, Bukedde, BBS, NBS, tulina NTV, tulinawo Sanyuka, tulinawo mwenna bannange baniriza mwe bali nnyo okujja ku mukolo guno. Nze ebigambo sigenda kwogera bingi kubanga ebisinga obungi babyogedde, babeebazizza. Nze kye nebaza bayimbi bannange kukeera kubanga eno press conference ebadde yakumakya kuva ku ssaawa 4, naye muyimbi munno okulaga nti ku ssaawa 4 waali ku lulwo kintu kyamaanyi nnyo kuba ffe olaba batuyita ku embasi ng'ogenda Bulaaya naye ku ssaawa 4 nga zikkawibiriza ate ng'ogenda. So mbeebaza nnyo baganda bange mwebale kubaawo mwenna mu kitiibwa kyammwe, buli omu muwe ekitiibwa. Bayimbi bannange oli tajjaga nakkuba akaama ninda nkwevumire ku TV, oli tajja nagamba nti saa yabaddeyo n'ayogera bw'ati. Sirina muze gwogera ku bantu yadde embeera n'aboogera ku bantu teba tebinkwatako oluusi. Baganda bange mwebale nnyo, abantu bakunga kujja kulonki ya biseera ebyo. Neebaza omwami Yasini Wamponya abaali bannamuzalamuza, zijja kujja enkya, zirinde omwaka ogujja, zirinde wiiki ejja. Basajja ne bankwata ne banfuula omwana omuto ne bandiisaliisa obubanje. Naye Yasini weebale kujja, nange omulimu gwamufe oguzzaamu amaanyi kuba buli lwofuna kwatirako obeeko kyolaga abakasitoma abo nawe osanyuka n'ogamba neebaza Abitex weebale kubaawo. Ebbanga lyonna ombaddemu ng'oluusi wembanyizeemu onkubirako n'ogamba ekyo kireke ekyo kulaga oti biigi weebale nnyo, mwebale kumbeeramu. Nange siri malayika, oluusi ensi entabukako naye obuzimu bwe munkubira ne mugamba bubeeramu, bwe bunzize ng'oluso. Mwebale nnyo baganda bange, mwebale ddala. Abaana ba Kings Empire nammwe mwebale nnyo. Ebbanga lyonna tutambudde ffenna, mbaagala nnyo ebbanga lyonna. Manager Sam Mukasa nawe bongere eyo ebyaffe obimanyi, ebbanga lyonna tugulubye ffenna eby'endongo eno. Neebaza buli muntu bajjo nawe nzanze okulaba lonchi egenda kuba biseera ebyo, era abawagizi baffe mwenna mbakubiriza. Oluwaddembe okuleeta maama, osobola okuleeta taata, osobola okuleeta jjajja gwakyabalina, kuba lonchi ya biseera ebyo tugenda kuba tunyumya emboozi nnyingi ezajjenvudde waffe. Ffe abamu tulina engendo gye tuvudde nga bamu bagizannyamu na mizannyo ate ne gunyumira abalala, naye ng'ate ffe bwe bulamu mwe tutambulidde, bwe bulamu mwe tukulidde, kwe kusomoozebwa mwe tubadde. Obulamu tebubadde bwangu naye akayimba ke ebiseera ebyo kagezaako okukutemeratemera mu bimu n'ebirala bye munaalaba ku lunaku olwo nga muzze. Abayimbi bangi n'abalala babadde bankubira nga bandaga bajja naye obudde bubakutte bukwasi n'abalala bangi. So tulina abantu bangi abaliwo ku lwaffe kwolwo. Mujje ng'obudde bukyali, tuddeyo ng'obudde bugenze. Mbaliize mwenna abaagala natubbe ekirabulaabu, tuddeko mu zaakayo tumalire mu biseera ebyo byonna tugenda kuba tutuukayo. So mbaliize, mbaagala nnyo. Uniform webale kwagala bayimbi munange, buli kadde ne mubeerawo tuwagira ne mutubeereramu. Era naffe abantu tugenda bakunga emifaliso basule, egyo gy'emifaliso emiwe. Era nze nkubuulira abaana b'ennamba zaalidde ku mufaliso ogwo oli kagulimba. Era ndowooza nammwe mubaddeyo nga munnengera Yesu lwaki muwagidde, era abantu bonna mbakunga mubeere ku mufaliso ogwo ebbanga lyonna, kubanga be batubeeredde mwakusuusuuta naye musuusuuta. Kampani ezimu ze tusuubira nti zitufunamu ngeza telecom companies naye tezivaayo.
Erindo wandike proposal wewenjule lete papula 25 tuli kuddamu mwezi okujja bambi nammwe temujja katusigaine bana abatwagala nebaza junction mall nayambadde mukaji wange oyo Jamiru nkwebaza nina nange abantu bange ab'okumutima nebbajoyo amanyi yakebbanga na muntu wange weerawo naye ogwo omukolo tubeere mu bino ebyaffe teguyingiza nnyo mu bino ebirala bantu bange mbaagala nnyo respect salutation okujja nga mwena kye muŋŋamba nzizeyo okwetegeka nakola lihaasi obudde busembedde tusisinkane ku mukolo gwennyini abantu bawulire endongo yennyini mu bayimbi bennyini mikwano gyange gyennyini yamaani.